Yesu mwanayo. Mulio. Mulembe. Abesoroti. Kumi. Kabera maido tesoke. Power. I want to see pocket to you. Like you and you. Yagala okubajukiza nti ebiyina tugaidinga byebyo betukiririzamu. Okulembera si kinyumu. Okulembera buvunanyizibwa. N'obuvunanyizibwa obwo olina okuba n'ekigendererwa. Ekigendererwa ku kutunulira ebiseera ebyo eby'omu maaso. Mubibenyigire mu kubanga tewagenda kubirayo lunaku lulala. Njagala okulaba abakyagulanyi bangi. Njagala okulaba abasenyonyi bangi. Njagala okulaba abazaake bangi. Njagala okulaba bannakimuli bangi. Bali mumwe. Nze bwe mbatunulira mmwe abavubuka. Naddala abakulembeze. Especially you, the leaders from institutions. And you, the land people that out there. Bwe mbatunulira ndaba aba mayor, ndaba aba MP, ndaba aba kansala, ndaba aba speaker. Simanyi mwe mwetunulira kiki mulaba. So, this is your time, ladies and gentlemen. Zizemu nekibagamba nti when I showed up, everybody doubted. Kati kye tuzimbye trust gy'abantu batukiririzamu. Bw'ogenda n'oyimirira mu district yo, when you go to your region and speak, especially when you speak along the lines of the truth that we believe in and the values that we believe in, you have no difference from Kyagulanyi. I've told you many times and I want to say it again that I am not any different from you. You only need confidence. We can be the reflection of each other. You young people, if I don't get leaders out of you, I will have failed. Singa temuvaayo kufuuka bakulembeze nganze n'okusingawo nja kuba nemeddwa. Emyaka gyonna gye tubeeredde mu bukulembeze nze gijja kuba ginsaze. The only way you can defeat your enemy is by working 4-5 times more than your enemy. Today, my message will focus on challenging young people to get involved, young people to take charge, young people to go for leadership. Njagala ensonga givaako ngamba gamba nti tewali nsonga lwaki muŋŋamba nti nchallenging Museveni omulundi omulala nga mwe temugenda ku challenging abo bali. I also want to remind you, ladies and gentlemen, that it is not the wish of the police or this regime for this function to take place. Tetuli wano kubanga poliisi eyagala nnyo tubeerewo. Twandibadde tuli Kakindu ne batulemesezaayo ku last minute newakubadde twatukiriza buli kimu. We were pushed to come here. They barricaded all roads. They intimidated people thinking they will fail us. They must be very ashamed to be seeing you here today. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale butatya, mwebale kugumira kutiisibwatiisibwa ne mubeera wano olwaleero okuwuliriza bye tubagamba naye obutakomaawo okutulaga obuwagizi n'okubitwala ate mu bibulira abalala abatasobodde kubeera wano. Obuvubuka bwaffe Museveni yabutubbako bwonna. We can only live our youthful years through you, comrades. So when I was looking at you young people, I was getting two feelings. When mbadde mbatunulira abavubuka bannange oba bavubuka mwenze siri muvubuka enemo, mbadde mpulira ebintu bibiri. Mbadde mpulira obusungu bungi nnyo kubanga nze ne bannange batubbako obuvubuka bwaffe, naye ate mbadde mpulira essuubi lingi nnyo kubanga mmwe musobola okutuukiriza ffe kye tutatuukiriza. Batola kwa kitiibwa ekyokuba nga naife indasoohaabu ayina amakolero agasigalawo. Abavubuka bano booliibono gye bakola basasulwa obusente butono, basasulwa 3,000 olunaku. 3,000 edo tudibasobozesa kwebeesaawo, basasulwa sente ntono ate bakolera mu mbeera mbi. Tuguwagira era tugwenda, tuli kutamu amaanyi tubwotuka nga ku bukulembeze aw'okutugema ku nga Busoga okuba nga tukyuka twidiwo era twidda kwandulira byene ebibe bikolebwe.
Bannayuganda abasinga baki bavubuka. N'olw'ensonga eyo, you can't say you were youth without Nup. Nup is the DNA of the youth of Uganda. When you say you are Nup and you don't support Nup, then you are not a youth of Uganda. Bwembaire ku magombe yewasonga wange yenva mu kyalo abataka bansaba nti nga bwali kujja mu byobufuzi ye mujja twenda president wo anoonye ensonga ey'ebibali okubona abasoga n'abamba atya abava mu bibali bajja kola ki oba bakola biki ebyo bye banaakolera mu bibali ebibali byabaawo n'abantu ne babaawo ayo Mr. President, it has been made categorically impossible for anybody to access Jinja because of the bad road network. That is the Jinja-Kampala Highway, Mr. President. Mr. President, if you've used that road, it is in a very sorry state. It is impassable. You will take hours in a journey of minutes, and it has affected the economy of the people of Busoga because that road is the one that feeds many countries around us, being that we are landlocked. The Busoga here pray that when you assume office, the infrastructure of our road network should be given priority as the people of Busoga to enable us access our food products easily to the markets in Kampala and other areas of the country, Mr. President. Mr. Waife, edatambula niwe paka. Mr. President, abasoga bantumye nti mbakobe imwaba National Unity Platform nti mugane mwetabe mu kalulu ka 2026 kuba bano bajja kusiikula Yoweri akalulu n'enkonenwe. Babenga lodiwulire obera ndikwogera nga tibali kuba bakulinze mu kalulu Busoga baba bakulinze enzira bibuuzo bijja kubuuzibwa kimaze okweraga lwatu nti baba niwe ajja okwigusa struggle ey'okulaga ku bannayuganda. Pulezidenti owundi ow'emyaka gyaiwe ayekisinga kuba kikulu pulezidenti ali gy'okuba ng'atambula n'omugigi gwaibwe ogwa internet obankanet.com. The power they wield by their ability to empower others. Your Excellency, I want to thank you so much for empowering so many young people. And in just a minute, I want to pass a message to my fellow young people. Today we come here not as spectators. We come here as architects of our future. We have the power to determine our future. For so long we've been seeing the suffering. If you have also got to like Ricardo, Jema kuna na babu abaku. Abakayira ifazamalwaliro. Aye ifabana tukoze wochi. Ekisira kituse tuestukire tulwanire wanga baife. Nga twetekateko okujja mu kaluka leeno tukoze tutya okukunga abantu baife okubona nga balonda bakulembeze abalungi abakulembeze abanabashiikirira aye ate tukoze tutya okukuuma akaluka ife nga tibakayiba. I want to call upon all of you young people. No one is going to fight for you except you. If you do not stand up for yourselves, no one is going to stand up for you. Yesterday you saw in fact, you saw what your members did. If you wait for them, we are going to lose this country. Let us stand up in unison, in one voice, and say enough is enough and take control of our country. People power! Our power! Abasoga eneiwanga lyaife twegeje ku bantu bonaona mwiwanga tulwanyisa obuli bw'enguzi tulwanyise batusiba naje eruziro lw'okwogera amazima. Topi ba MPs ba councillors ne secretary ya Nup n'abalala bonna mbitiibwa bwamwe tubwebaza okutugaidinga ffe abavubuka nga tuva mu sentro bannange abavubuka bannaffe babatutte mu kkomera myaka 4 nga tebabata abalala babase bavubuka bannaffe tetulina mirimu mukimanyi mwenna tetulina mirimu naye lino eggwanga lyaffe mukimanyi ntutuli ebitundu 8 ku 10 mu lino eggwanga so tulina okutuula wansi tulina okwewaganga His Excellency bwe yatuwaga amaanyi tulina okwekkiririzaamu
mu kisanja ekijja ekya 2026 nange mwekirize mwasimbewo fe tulina gye tugenda kukamba buli ka story tulina gye tugenda ne batugamba bwoli mwana muto tosobola kwesimbawo lwaki bo tebagenda mu gy'abakadde baba balowooza fe tuli baana bato people power NUP everywhere n'ekirala ekiri most important bannange tetusobola kubeera wano ng'abavubuka netwogera nga tetukwatidde wamu kutwala pulezidenti waffe mu ntebe 2026 tutwala kya mu ntebe buli kimu tukyenyigiremu obukulembeze tububeeremu akalulu tukabeeremu bwe tujja mukwekalakasa tubeerewo buli kimu kyenyigire people power our power for actually we the young people make the largest population of this country. We have a task to make our voice a robust and something that will ignite change. It is either us or no one that will speak demanding for change and accountability. It is us that should use our media platforms. It is us that should make sure that you champion change. It is us that will change our villages, that will change our parishes, that will change our constituencies, and that will eventually change this country. And we are very lucky that we have a strong leader, someone that is holding the torch for us, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is time we the young people stand up. We need to stand up by engaging in peaceful protests that will demand for change, protests that will portray civil disobedience. We need to demand for justice. We need to demand for accountability. It is us or no one. Kule Ronald Mbinga. Watoto ya Butalete wanalia mchere, fasi yenye wanalima mchere wanawakimbiza. Tunaenda wapi wajameni? Watoto wa Budaka watu ni wakulima pamba. Pamba yote jamaa amechukua. Huyu ni jamani mwizi. Na watoto wa Bukedi wamesema nikuja hapa nikwambie, tumesema 2026 ukuje usimame, tunaenda kupatia kura yote. Na wamesema 2021 walikupea kura na jamaa aliiba, kila mtu alijua. Wamesema au kutishatisha tu, wanapiga we risasi, wanataka wajue tumesimama namna gani. Wanataka wagundue plani gani yenye tuko nayo. Na tumesema tumenyamaza. Wacha tufike 2026 tupige kura yetu, wajaribu kushika hapo, ndio tutaonesha ama ni damu, ama ni risasi, ama ni bunduki, ama ni nini. Lazima 2026 tunaenda kuongoza Uganda. Tukomye twemerereku kukukoba bigambo binonti 2026 kanuke wasamantu kaisa sirya mwami Museveni tulikwetaka kubaluti papa akalula akali kudokutola kuna chemalira ngataka kwira mukukulembera Uganda eno oluvanyuma myaka gyakulembera Uganda. Ensonga y'okubiri gye batutume tukukobe ng'abavubuka batukobe nti Busoga bagidusukulaibingira ku bikado. Esone tani y'ebikado bagikula emitwalo 12 yavaamu ekilogulamu 15. Wabanga obigaitire wala ni kusente nebagula ekiro ya sukali etani endala evaamu $2,000,000. His Robert Kyagulanyi Ssentamu ekikado ekirala kivaamu supiriti, kivaamu empapula, kivaamu products ningino. Batukobye tukukobe nti Busoga okwiramu endasi, okwiramu kwegamba ebyenfunanga biri taratibu. Ensonga erindala yonka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Afa abava mu Western Region ne mutukyawiramu twegate kubera byebumwe bibadde bitutematemamu ne basobola okutufuga. Indi abantu be Western Region abosi sebo bakiba esendesi ebihanga, abakiba esendesi ebihanga ne bandu banyaha kotsebo. So etubosi tuhambira hayima tulangira okutwamatwala abantu aba manyana yitsimba moyitsimbe manyani ikalakasha muikalakasaye tulangira okutwamatwala abasyakulwa aba bakadde nnyo tebalina n'amaanyi tebasobola nakudduka n'ebyo tubisobola kati byonna tubyenyigiremu tubikole. Said they are going to take a central role in making sure we come out of
this pitfall as a country. Therefore, I'll be inviting our different leaders at the regional levels. Ngeba likuwa munono kumafuta tuanze na chef masanyalaze den nekindi abana abakola masanyalaze omo twenda kusheye emirimo den nekindi a unit ojo otera kusinja olukumi ewe Busoga nowe kusola olukumi nowe gulo olukumi ngaga ife je kusinja bitanu ede nsonga nejo kumusha Busoga mbwavu Busoga yeyagale musa president obwire ikiriza nkomawo tinize bambulezi meya wa Iganga erajo chikira abantu beiganga mu parliament era ku kuba edobozi ndaitusa inshallah. People power, our power. Amenda ino.